Kyagulanyi yagamba nti ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera ne bbaawe gw'ayagala era gw'agondera amaka go gagume n'obufumbo bunyume ne Katonda kimuwa okusanyuka ebyo byava ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa kuba mu Adamu mwe mwava kati nno bwe kiri kubanga bwe kyali era bwe kiriba bwe kityo. Ono ye musajja oli mukyala, ono ye mukyalo olina omulabirira. Okay. Ntandise n'akatambi ako ngenza okuzuuka olunaku olwaleero nga ke kasaasaanidde emitimbagano buli wamu ne bwogenda ku X ne bwogenda wa nga ke katambula. Tekatambula lwa kubeera nti kabadde kateekeddwa okutambula, but katambula lwa message n'omuntu ayimbye ebigambo ebiri mu luyimba olwa His Excellency. In fact nakati lukyali luyimba lwa Bobi Wine. Now eyo si ensonga endeese olunaku olwaleero. Honorable Medard Lubega Sseggona ayina ebigambo byayogedde. Nsaba tuwulirize ebigambo bino wakati nga Uganda yeteekerateekera okuvuganya okw'amaanyi mu kalulu ke tugendamu akaabona 2026. Honorable Medard Lubega Sseggona obubaka buno yabadde agezaako kuwewula abakulembeze abaleeteddwa mu kuvuganya mu reesi y'omulundi guno ng'agezaako n'okukompeyalingira ku reesi ezaalingawo emabega okosaako n'okuwaako ku bantu abaalingawo mu biseera eby'emabega. In fact munzikirize ngambe nti Medard Sseggona Honorable atuuse okuzuukusa abafu bamuyambeko bamukwatireko amagulu ye waakiri akwate emikono mu lutalo luno lwe tulimu olwavaawo mpitewo 2026. Lwaki nkugambye nti atuuse okuzuukusa abafu bajje bamulwanireko? Ebigambo bino nsaba tubiwulirize bulungi. Ezo ng'ayimiridde n'ensibambi ne Professor Nsibambi naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde, Mayanja azuukidde, Samson Kiseka azuukidde, Samu Njuba azuukidde, Samu Ssebagereka azuukidde, Abe Kafumbe Mukasa azuukidde, ne basanga ng'omubaka w'e Busiro yetyetye. Bano benda batyetye latiri moja. Mubagamba mutya? Si ebyo ebikwatisa emizimu emigono egitukuba. Abooluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Batyetye be bantu ababeera awo okusanyusa abantu, ba entertainers, be bayita batyetye. Oyinza okuba obadde tobamanyi. Reesi y'omulundi guno 2026 Honorable Medard Lubega Sseggona agenda kuba avuganyizibwa mu kalulu ke kamu n'omukulu Tyetye Mathias Nsamba Walukaga Mulumba. Era nga NUP oluvannyuma lw'okumuggyako kaadi yaayo n'egikwata n'egiwa omuyimbi Tyetye nga ye bw'amutwala nga ye bw'amuyita. Njagadde olwaleero nsooke nkusikire ebimu ku ebyo either by'obadde omanyi ne by'obadde tomanyi about Honorable Medard Lubega Sseggona. Yakafuga mu Parliament oba yakakulembera banna Busiro emirundi 3 mu Parliament y'eggwanga Uganda. Kino ekisanja alamuza kisanja kyakuna. Naye ekisanja ekyokuna kyalamuza bwe tugenda step by step okutandika n'omwaka gwa 2011 lwe yavuganya mu mbiranye ey'amaanyi ne munnajjeema Lukulwe abamumanyi obulungi Kibirige Mayanja. Ogende mu mwaka gwa 2016 embiranye eyaliwawo mu kuvuganya nga Honorable Medard Lubega Sseggona ali ku tiketi ya DP. Ojje mu 2021 embiranye eyaliwawo era mu kuvuganya nga Honorable Medard Lubega Sseggona avuganyiza ku tiketi ya NUP. Njagala nkubuulira obululu okuva mu 2011 bwe yayingira Parliament, bwe yajjanga afuna obwamuyingizanga Parliament, n'obululu obwa NUP obwamuyingiza Parliament, and even nkuwene abo abamulinyanga lyanda ku lyanda abo abakwatanga ekyokubiri. Otegeere na positions eziri mu political parties eziri likely okutwala seat eyo in case nga NUP
tewanguddeewo nga tyetye Matiya Mulumba Walukagga alemeddwa okukwata entebe ya Busiro. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otugoberera. Omukutu baguyita Viki Exclusive. Mbadde mbabuzeekoko akabanga akawera nga nagendako mu field naye nkomyewo twawumuddemu nsobole okubeera ng'ate nnyongerayo obuweereza bwange gye muli. Video nkusaba sooka ogiweka like kijambeko okubanga edduka ku speed y'amaanyi information netuuke kwayagala okugiraba okosaako n'okugiwuliriza mu kadde. Yes, kakati olwo mbeera nsimbudde. Kansooke nkujjukize. Honorable Medali Lubega Sseggona ono yasavingako nga Minister wa Information era nga spokesperson oba nga mwogezi wa Buganda oba wa Bwakabaka bwa Buganda okuva mu mwaka gwa 2006 okutuukira ddala mu mwaka gwa 2010. Mu mwaka gwa 2010 lwa resigninga okuva ku bwogezi bwa Buganda n'alangirira nti mu 2021 agenda kwesimbawo ku bwa Parliament bw'ekifo kya Busiro County East. Bw'alangirira nga amaze okuba nti aresignize omulimo gwe oba aleseewo omulimo gwe ogw'obwogezi mu Buganda. Era ono yaliko nga shadow minister owa Justice and Constitutional Affairs okumala emyaka 10. Honorable Medali Lubega Sseggona. Kati nsooka kulaga buzito bwa Medali Sseggona okakase nti musajja wa kitiibwa mu Buganda. Okakase nti musajja amuyivu kuba ono yagendako ne ku LDC Law Development Center okusoma amateeka era munnamateeka mutendeke. Olwaleero Honorable Medali Lubega Sseggona akolagana ne company eya Lukwago Advocates mu nsonga z'okutaputa amateeka. Amanyi bulungi ekiyitibwa eddembe ly'obuntu era amanyi bulungi ekiyitibwa okulwanirira omuntu alinyiriddwa eddembe lye. Onajjukirwa nnyo mu biseera we baakwatira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuteeka mu barracks eggulu. Era abajjukira obulungi Honorable Medali Lubega Sseggona ye yali lead counsel oba lead lawyer mu musango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusango yaguwoza tetugenda gugendamu into details mpaka n'olunaku olwaleero omusango ogwo gwagobwa mu kooti. Nga mazalo okulaga Honorable Medali Lubega Sseggona nti si musajja wa kunyooma when it comes mu bitiibwa, si musajja wa butamanya mateeka wekigenda mu mateeka amateeka agamanyi yagasoma. Naye bw'ayagala okwesimbawo okukiikirira Busiro County East mu 2011 Honorable Medali Sseggona yasinkana olusozi Gambalagadde nga nanti omuntu gw'alina okuvuganya naye owa Jemba Muhammad Kibirige Mayanja musajja muzito mu byensimbi ate nga musajja mumanyifu mu busuubuzi. Era Honorable Muhammad Kibirige Mayanja yali yavuganyako mu presidential race 1996 ne bamukuba akalulu. Ate teyakoma okwo ne mu kalulu ka 2001 Mayanja Kibirige n'akomawo mu presidential race era n'avuganya newankubadde nayo ne bamukuba akalulu. Kati yasanga akaseera akazibu Honorable Medali Sseggona okuba nti agenda kuvuganya n'omuntu eyavuganyako ku bwa president emirundi emeka? Emirundi 2. Ate nga centers zirina nga ate musuubuzi nga ate abantu bamumanyi Uganda yonna kuba yali yavuganya ku mutendera gwaki gwa ggwanga lyonna gwa president. Kati Honorable Sseggona nga azze kuvuganya ku bwa member of parliament mu constituency M. Ekitegeeza nti constituency eyo yali likely nnyo okuwa presidential candidate oba yaliko presidential candidate ki akalulu. Ate by then ng'ekibiina kijema kyamaanyi mu kalulu ka 2010
2011 abajjukira obulungi Jema yali y'amaanyi nayo. Kati NRM mu 2011 yasinkano akaseera akazibu mu Busiro County East ng'eyina ba candidates babiri enoonya gwewa kaadi oba munfuna. NRM ng'ekibiina ekyali mu buyinza 2011 newankubadde nakati kyekiri mu buyinza kyalina ba candidates babiri nga tekinnaba kusalawo ani agenda okubeera flaga bearer waakyo nga bonna ba candidates baabwe bamaanyi mu NRM newankubadde ku ground nga banafu. Kati bakozesa omukisa gwa Jema ogwa Kibirige Mayanja okuba nti abuminga mu constituency. NRM nekiviiramu awo. Kakati ne mu kaseera ako ekibiina ki Democratic Party of Uganda DP nakyo ne kigamba nti omuntu gwe kisonzeeko eddusu oba gwe kiwanzeeko eddusu ye Honorable Medadi Lubega Sseggona. Race ne tokability nesigala ku bantu bameka babiri Sseggona n'Ekibirige Mayanja. Akalulu kagenda okugenda okubwa olw'okuba mu njiri ya Honorable Sseggona yali aspreadinga nnyo ekigambo Buganda era ng'akifrontinga nnyo ate nga yakajja resigninge nga spokesperson wa Buganda. Busiro yagaana okuwa munnajjeema Kibirige Mayanja akalulu. Busiro newaani newa Honorable Sseggona akalulu. Era akalulu ka 2011 Honorable Sseggona n'akawuuta buva n'ayingira palamenti omulundi gwe ogwasookera ddala. Tugenda mu kisanja ekyokubiri. Ekisanja ekisooka kyalimu okuvuganya ku abantu 6. Abantu 6 nga kuliko abava mu bibiina ebyenjawulo ne ba independents bameka babiri. Tuyingira mu kalulu ka 2016 Honorable Medadi Lubega Sseggona ajja alamuza ekisanja ekyokumeka ekyokubiri mu Busiro East mu Busiro County East. Abantu batunuulira service delivery eyaliko omwogezi wa Buganda. Batunuulira service delivery eya munnamateeka gy'abawadde emyaka 5 mu constituency ya Busiro. Bagamba Busiro Sseggona tagikoledde mu myaka 5 egyasooka. Lwaki abantu bagamba nti Sseggona teyakolera Busiro mu 2010 mu kisanja kya 2011? Reason mu 2016 bwe tuyingira akalulu ako Busiro yavaamu abantu bangi abajja okuvuganya Sseggona ng'ate n'abasinga ba independents. Ako kaali kabonera akalaga nti Sseggona ayina bingi byatatuukiriza mu bannabusiro. Kyovudde bankugambye nti service delivery yabulamu. Buli service delivery lwebeera entono ng'omukulembeze abadde waggulu tagituusizza bulungi wansi. Abantu be wansi beevaamu ne beekolamu omulimu ne batandika okukuvuganya nga baagala okukuwanulayo. But remember, si kyangu kyakugjayo ani incumbent. Kubanga incumbent aba afunye connections ate aba afunye n'ekujjamba. Kati 2016 tuyingira akalulu ako Honorable Medadi Sseggona DP emukwasa ticket again. Yafuna obululu 3,847 obw'obululu bwe bwamuwanguza. Bwe tugenda mu baamuvuganya kwaliko munna FDC Matovu Emmanuel Magoola. Matovu Emmanuel Magoola azenga alinnya lyanda ku lyanda ebisanja bibiri emabega omwami Medadi Sseggona wa FDC
Nkusigidde ekifaananyi kujira ddala ku Jema mu Busiro ne nkugamba ne NRM lwaki mu 2011 ya ruzinga n'etakola ki n'etawangula Busiro nti yalina abavuganya babiri ate nga bonna NRM era baba amaanyi ne ground nga ate tekola ki tebategeera ne baluzinga Busiro nebanga egobye NRM kati 2016 avuganya ne muna FDC embiranye ey'amaanyi we yali muna FDC yafuna obululu omutwalo gumu mu 8 mu 7 mu 7 Medali Segona nafuna obululu emitwalo 3 mu 8 ono nafuna gumu 8 meaning nti yamukuba enjawulo ya bululu emitwalo ngemeka emitwalo 2 mu kalulu ako mwalimu omulala avuganya owokusatu Yesendi Mary Byagire yali wa NRM oyo ye yafuna omululu omutwalo gumu mu 6 mu 9 mu 5 then owokuna yali Nantongo Margaret yafuna obululu 7 mu 3 mu 16 owokutano yali Muyimba Charles yafuna obululu 9 mu 9 owomukaaga yali Kayongo Lawrence yafuna obululu 7 mu 3 abo bonna ba independence owomusanvu yali Zimula Patrick yali wa PDP yafuna obululu 3 mu 3 Segona yafuna abamuvuganya 6 ekyo ali kiraga obunafu bwa Honorable Segona mu 2016 era bannabusiro baali awo batandise okubuusabuusa obusobozi bw'obuweereza bwe mu constituency n'ayitawo 2016 2021 ekyo kisanja kyakubiri ekya 2016 bakimuwadde 2021 omuyaga gwa People Power nga gwe buludde ne gweyubula ne gufuuka NUP as a political party gutunula mu Honorable Medadi Lubega Segona gumukwasa tiketi kati bwe gukwasa Honorable Medadi Lubega Segona njagala owulire omuyaga ogwebbulula ne gufuna ekibiina kye gwakolera Medadi Segona eyali afunye abamuvuganya abangi abatandise n'okkuba ebituli mu service deliveries yafuna obululu emitwalo 8 mu 8 mu 9 mu 18 mu kibiina ekyali kyakajja ekyali kyebbuludde okuva mu maanyi g'abantu ge Twitter People Power Segona obululu bukyanga abeerawo mu byobufuzi yali takola ki tabufunangako naye olwa NUP yasobola okugeininga obululu emitwalo 8 mu 8 mu 9 mu 18 bwe tukwata obululu buno bwe yafuna mu 2011 ku tiketi ya NUP ne tubukwata ne tubuteeka ku bululu bwe yafuna mu 2016 obwa ku tiketi ya DP obululu emitwalo 3 mu 8 ogenda kusanganga obululu bwe yafuna butayimuzinga mu DP emirundi emeka emirundi kumpi 2 ekyo kyali kyoleka bwolesa amaanyi ga NUP nti mangi gasobola n'okuzaayo abadde alboleddwa ku community kuba Honorable Medadi Segona okumanya nti abantu baali bongedde okuba nti bamukubamu ebituli mu service delivery bamwesimbako kuluna abantu 11 oba mulengera lwenti yabamwesimbako gyekoma okulinnya ate nga nsose kulaga nti gyokoma okulinnyibwako abakuvuganya ekyamazima obeera wansi ku ground tokola ki towera totuukiridde omu ku banna FDC abaali baagala okumusuuza mu 2016 Emmanuel Magola mu 2021 yakomawo era obululu bwe yafuna obululu omutwalo gumu mu 10 meka mu 10 mu 5 mu 6 mwako mukamu nga mu kalulu akaggwa yafuna obululu omutwalo gumu mu 8 wano njagala munkwate bulungi
mukaluluka 2016 Matovu Emmanuel Magola wa FDC eyakwata ekyokubiri yafuna obululu omutwalo gumu mu kanaana naye mukalulu aka 221 Matovu Emmanuel Magola nafuna obululu omutwalo gumu mu 10 FDC ne wano FDC kitegeeza nti Magola yafuna obululu bungi mu kalulu ka 2016 nga race bagirimu baki batono kuba bali musanvu Sseggona yali wa 8 mu bavuganya kati bwe beeyongera enamba yaabo abavuganya Sseggona ne bagenda mu muwendo gw'abantu 11 obululu bwone yakwata ekyokubiri bwasalika mu 2011 ne bugenda mu omutwalo gumu 14 owa FDC Magola Sseggona nakubira waggulu emitwalo 8 egy'obululu tiketi ya NUP kati abalala abavuganya kwaliko muna NRM Kakinda Male Najibu yafuna obululu omutwalo gumu mu 10 kwaliko Gala Charles Wilson wa DP yafuna obululu obululu 13 mu 86 kwaliko Kimera Charles wa FDC yafuna obululu 10 kwaliko Nancy Nasimbwa Hamida yali wa anti yafuna obululu 7 kwaliko Nakiyingi Oliver yafuna obululu emitwalo 5 obululu 5 11 kwaliko Mabirizi Emmanuel yafuna obululu 4 kwaliko Nasolo Irene wa Ecological Party obululu 322 Ecological Party kyekino ekibiina Honorable Nsereko Muhammad kye yali abuludde juzi mwene muwuliranga Ecological Party kibiina kiki kipya naye kyali kikadde ekibiina nga kyasimba nawo ko omuntu mukalulu akakola ki akaggwa 221 era kaleeta Ecological Party yali yaleeta Nasolo mu race eyo kakati nga maze okulaga nti amaanyi ga Sseggona gaddamu kuddira mu NUP baali bamukubya akalulu singa si NUP 221 Honorable Medard Sseggona ono mulasta wa FDC Matovu Emmanuel Magola yali amujjayo yali amukuba kubanga n'ennamba y'aba independence yali egenda kendeera oba mufuna kati awo Honorable Sseggona nafuna omwaganya nadda mu parliament now ngomaze okutegeera Honorable Sseggona engeri parliament ebisanja bisatu jazze askasika nga ayingira notegera n'obuzito bwa Medard Sseggona tugende tuddemu tutambule ebigambo bya Medard Sseggona Medard Sseggona Honorable agamba nti singa abagenzi abafa bannabyabufuzi abalwana okulaba ng'emirembe gitebenkera mu ggwanga Uganda era abasajja ab'amaanyi ba Yusufu Lule mu politics we Uganda bazuukira kabatanda ne badda ne basanga nga parliament yalimu abantu nga ba Honorable Seggirinya Muhammad omugenzi awumule mirembe ne basanga nga parliament yalimu erimu bano ono omwana wa Kasanda South the youngest MP oba ya Nsubuga youngest MP ye member of parliament yasinga obuto mu parliament gye tuli kufundikira nange erinnya lye lineerabidde nti singa ba Yusufu Lule bajja babeni Kiwanuka bajja ne basanga abaana abo abato mu parliament nga be babe ba MP bammwe ne basanga ba Honorable Muhammad Seggirinya abagenzi nga be bamu kubali mu parliament be mu representing nga ba MPs bammwe nga bakazanyikirizi bannakatemba ne bannabitone
ba Mathias Nsamba Walukaga Mulumba be bagenda maaso n'okuba nti bakiikirira abantu nti mboko kika ezaali badde zivuga ng'abagenzi be bazikuba wulira ebigambo bya Medad Sseggona kafulumye ennaku ezo ng'ayimiridde n'ensibambi ne Professor Nsibambi naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde Mayanja azuukidde Samson Kiseka azuukidde Samu Njuba azuukidde Samu Ssebagereka azuukidde Abe Kafumbe Mukasa azuukidde ne basanga ng'omubaka w'e Busiro ye Tyetye bano benda batyetye lwakiri moja Batyetye nakunyonyedde ne nkugamba be bakwasibwa akazindalo ba artists n'abalala kakati tugende ku Batyetye Tyetye wa Busiro County East atadde akaliro ku Honorable Sseggona ye Tyetye Walukaga Matiya Mulumba Mathias Walukaga Mathias Walukaga yani Walukaga musajja muyimbi nga sitya mwentya Katonda Honorable Sseggona mu constituency ya Busiro waliwo ekitundu kyatatuukangamu mu bisanja bisatu byaberedde mu parliament nga sitya mwentya Katonda Honorable Sseggona waliwo n'ekyalo kyatamanyi linnya lyakyo mu constituency ye naye nga Tyetye Mathias Walukaga Mulumba akaalaako yali agenzeeko okukuba endongo akamanyi yagendayo emisana n'alaba embeera y'abantu baayo bwe beeyisa n'alaba amakubo gaayo misana n'amanya n'ebibaluma nga interactinga n'abantu abo by the time we yagenderayo kuba ki endongo Tyetye Walukaga Mathias Mulumba ennyimba zazze ng'ayimba ne style y'endongo oba style y'omuziki gyazaakuba ye style y'ebizibu ebiruma bannabusiro ye style ya ebizibu ebiruma banna Kyaddondo ye style y'ebizibu ebiruma banna Uganda at large wabula amateeka Honorable Sseggona ga practicinze ebiseera byonna byasomedde amateeka biyamba baleese ssente ku mmeeza ye kuvuunula bizibu by'abana abamuleetedde ki abamuleetedde ssente ebizibu Walukaga Matiya Mulumba byayimbako mu Busiro mwebiri nga babiyimbiddeko tebasoose kumuwaaki ssente Walukaga abadde nga atuusa service delivery via his talent eri abaki abantu ng'ate akikola talina muki musaala eyali badde nga professional ya Tyetye Walukaga Matiya Mulumba microphone gyateekamu n'ensimbi eziz'okuyingira studio nassaamu creativity we nassaamu talent ye nassaamu passion ye n'afulumya oluyimba olumanyiddwa ng'abantu baki bakoowu mu science wa Walukaga atali wa rocket parliamentary science asobodde okuyimba ku parliament erimu bano ba parliamentary rocket science gwe balina ba Honorable Sseggona abantu ne bategeera parliament mu luyimba olw'eddakiika 6 okusinga emyaka 5 Honorable Sseggona bannabusiro gye yabamalira mu parliament mu kisanja ekyasooka twogera ku baperegesi Batyetye oluyimba lwa parliament yaffe Matiya Mulumba Walukaga lwe yayimba lwaggula bannayuganda amaaso ku biki ebibeera mu parliament okusinga ebbanga Honorable Sseggona lyakoledde obwalooya mu myaka gye gyonna njagala muŋŋambe nti mu myaka gya Honorable Sseggona gy'asomedde amateeka waliwo etteeka lye yali akoze mu parliament oba lye yali aleese mu parliament Uganda yonna n'eritegeera nga liri meaningful mudde mu nnyimba za Tyetye Walukaga bakubuuza oba tomanyiyo nnyimba za Walukaga 3 nga zinnyonnyola ebizibu bya Uganda nga zirimu ne solution ya ebizibu ebyo tubeere rio amateeka Sseggona
tetugawakanya naye njagala ombuulire yetteeka nga nsobola okuyimirira ebusiro ne mbuuza munna busiro Sseggona tteeka kiri yali aleese mu busiro ly'omanyi kye twenyumiriza mu kariya ye tujjawo bino mbu yakuwolereza basibe kuba ffenna tukolerera tusiba ebyo tubiteeke ebbali tugende mu nnyimba ez'abatyetye baayogerako bwe kibanga Sseggona amateeka galina be gayambye yes tugeebaza because ne service z'amateeka tuzikola ki tuzeetaaga but tuleme ate ku disrespectinga balala kambawo enjawulo wakati w'omuntu asomya amateeka n'enjawulo y'omuyimbi mu busiro wano eno resi twakkiriza tugibeeremu abantu bameka babiri Independent Sseggona ne Walukagga ebibiina ebirala tubiteeke ebbali nga bwe twakkiriza nti mu kalulu ke tugendamu tulina NRM neki ne NUP Bobi Wine versus Museveni kati mu busiro tukkiriza nti tulina Sseggona versus Walukagga munnamateeka Medadi Sseggona mu biseera byabeeredde mu Parliament biki ebituukiddwako mu bannabusiro nga ogenze ku ground n'obuuza n'okwata microphone eno n'otandika okuba ng'obuuza oba nje nkibakolere kiki ky'omanyi ku Medadi Sseggona omubaka wammwe balina answer eyababba yeyanziba and it's not an answer it's just a slogan bamuyinako ngombo bwe bagenda okumuloopera ebizibu byabwe abagambe yakola ki eyababba ye yakola ki ye yatubba omuyimbi buli waba ayita mu nguudo embi ng'agenda okukuba ebivulu bye mu constituency ya Busiro n'asisinkana enguudo ezembi olw'okuba bagenda okusanyusa olwedda asanga bakyamufu tababuuza bizibu biri ki ku ground yaabwe olwedda ebizibu aba akoze eki abirabye kyakola ng'avudde e Busiro kuyingira studio n'ayimba ku biki ku bizibu ebyo ebizibu ebyo ng'abiyimbira Sseggona akiikirira Busiro asobola okukola ki okubitwala mu Parliament bikolweko ekibuuzo Sseggona bizibu bimeka Walukagga byayimbyeko mu Busiro ng'obisolo vinze ne biggwa bino ebyokusuubiza ambulance biri evuga abafu n'abalamu tubiteeke ebbali tusooke tufokasinga awo ebizibu bimeka Walukagga byayimbyeko nga Honorable Sseggona biri mu constituency yo nga bikoleddwako bigonjoddwa ogenda kusanga nga tewali eyababba eyamubba emyaka 5 Walukagga Matiya Mulumba tyetye gyamaze kuba meya owa Kyengera Town Council mukkiriziganye nange oba mugaane okukkiriziganya nange tyetye Walukagga Mulumba tekiweddeewo naye akendeezeza kye bayita ekibbattaka mu Kyengera genda okola research mu Kyengera Town Council bwe yali emyaka 5 emabega n'emyaka 5 egya Walukagga bakubuulira stage z'ababulooka b'amataka ezaabeeranga ku Kyengera Town Council ne stages mmeka ez'ababulooka eziriwo olunaku olwaleero abakola obwabulooka bw'amataka bakubuulira obuweewo bumeka obwatundibwanga obw'amataka mu Kyengera mu myaka 5 nga Walukagga tannajja n'emyaka 5 nga Walukagga ali mu Kyengera Town Council njagala mu Busiro County East batuweeyo just ebintu nga 3 emyaka 15 Sseggona gy'amaze mu Parliament bye yali asimbidde omulaka n'abisimbako essira bakompeyaringire n'ebintu 3 mu busobozi obutono bwa meya owa Kyengera Town Council Walukagga tyetye bwatuusizza ku bantu
okompayalinge gwe kenyini weteeke ku minzaani olabe emirimu gya Parliament giri emirimu 4 naye Medad Sseggona nga honorable mu bwalooya bwe bw'aba ayogera ng'akulaga class ya MP eyaligenze mu Parliament akulowoozesa nti Parliament emirimu gya omubaka waayo tegirina kubeera emeka 4 nkiddamu emirimu gy'omubaka wa Parliament giri emeka giri 4 naye bw'osanga abasajja bano ba honorable Sseggona ba ono wekira Semujunganda ono wa Mukungwe Nyendo honorable Mathias Mpuuga bw'osanga ba Bedi Bwanika nga bakunnyonnyola bano bambwateka mu ab'entebe bwe baba bakunnyonnyola memba wa Parliament olowooleza ddala nti bino ebintu bina bye ngenda okunnyonnyola si gye emirimu gy'omubaka wa Parliament. Omubaka wa Parliament akola mirimu ki? Omulimu ogusookera ddala kuba kukola mateeka legislation. Okukola amateeka kyetaagisa ki? Kikwetaagisa okubeera looya bw'obeera mu Parliament? Nedda. Okukola amateeka mu Parliament tekikwetaagisa kubeera looya wabula kikwetaagisa okubeera ne knowledge ku mateeka. Oba ntegeerekeka? Kikwetaagisa okubanga olinako kukumanya ku mateeka era ng'osobola okwebuuza ku bannamateeka ku eryo etteeka eriba ligenda okukolebwa oba eriba ligenda okuyisibwa okusinziira ku bannamateeka gwe oba toli munnamateeka lye bakunnyonnyodde osobola okubiyimirirako mu Parliament yadde toli munnamateeka n'obagamba nti lino etteeka lye tukola likunyigiriza omuntu waki wa constituency yange. Legislation okukola amateeka ekyani atakisobola. Walukaga kye mugamba talina waka bantu be yateerawo mateeka mu famire ye mu nju ye. Walukaga Ssegirinya Muhammad Omugenzi kye mugamba yali yasoma amateeka okukolera bannakawempe North ebintu bye yabakolera mu kaseera ke yabeerera MP omulimu ogwokubiri ogw'omubaka wa Parliament okutemaatema ssente ezirina okukola gwe munnansi kye weetaaga. Ani atasobola kutemaatema ssente ezirina okukolebwa kaawo ezirina okukola ku ofiisi yo ezirina okukola ku booda nga n'owa booda amanya nti nyina omutwalo kantemeeteme kana akakaaga nkayiwemu ng'amafuta kaddeyo kanoonye omutwalo zino ennya nsooke nzigyeko 2 nzitwale ewaka zino 2 zinsigalemu ng'omusajja saving w'abaana owa school fees. Appropriation okutemaatema ssente ezo. Ani atasobola kutemaatema ssente ezo? Kikwetaagisa kubanga wayitako ku LDC oba kikwetaagisa kukozesa mutwe gwo okutemaatema constituency yo ssente ezo ezigiweebwa. Budgeting okuteekerateekera. Honorable ani eyeetaaga okusooka okubeera looya okuteekerateekera famire ye? Ani eyeetaaga okusooka okubeera journalist nga mukira munnamawulire okuteekerateekera? Ani eyeetaaga okusooka okukolako mu Buganda okuteekerateekera? Wajja ekifaananyi kye basiiga. Omulimu ogwokuna ogw'omubaka wa Parliament ng'oggyeko emirimu emirala gye beetuma egiri official mu constitution. Omulimu ogwokuna oversight. Oversight kyeki? Okulondoola kalabalaba w'ebiri 3 kalabalaba w'amateeka agaakolebwa mu Parliament ekisooka kalabalaba ow'ebyo ebyatemebwatemebwa mu Parliament ekyokubiri era obeera kalabalaba alaba budget mu constituency yo ebyo ebyateekerateekerwa mu constituency yo bwe mwali mu Parliament
Osobodde okubiraba okubirambula oversight okulondoola ebyo. Ani yali asinga omugenzi Honorable Segirinya Muhammad okulondoola emirimu gya mu Kawempe North bukyanga tutandika kufuna ba MP? Ani yasinga okulondoola emirimu gya Kyaddondo East mu kaseera Kyagulanyi emyaka 2 yabeerera mu Parliament? Biki Honorable Seggona bya oversight nze mu Busiro emyaka 15 egiyise? Biki Honorable Seggona bya oversight nze mu myaka 15 mu Busiro? Obadde okimanyi nti mu Busiro eno Walukagga abadde obwolumu akola emirimu gya Seggona? Obadde okimanyi nti Walukagga abadde atuuka ewantu okulaba? Waliwo ettaka eryagwa wazit side zene gye baali basima omusenyu. That is Busiro. Walukagga yagendayo n'ayogerezeganya n'okulaba obuzibu bwawe buvudde. That is oversight. Seggona teyalabikako nenga constituency ye Walukagga abadde akola emirimu egisukka mu gya meya. Ground egamba Seggona taliyo. Part activities Seggona temulaba. Abasibe bonna ba political prisoners si government court zonna azatendinga. Constituency ebuuza Honorable Seggona kiki ekikufuula busy? Ekyaddala kiki? Kati omaze okutegeera emirimu ena egifuula omubaka wa Parliament omubaka n'obuvunaanyizibwa bwe. Kwegyo waliwo egikwetaagisa okubeera ow'ekitiibwa ng'akolako emmengo. Kwegyo waliwo egikufuula ow'amaanyi nga kikwetaagisa okuba ng'akolako mu observer oba mugundi mu daily monitor. Kwegyo kuliko egikwetaagisa okubeera nga wali wa lubaga nnyo mu cathedral. Kwegyo kuliko ekikwetaagisa okubeera nga waliwo ekibuli nnyo. Egyo mirimu gisoboka. Oluzungu just kwogera n'ekigambo ekikulemye osobola okukiwandiika no submitting eri ani? Ekikulemye okupronouncing osobola kiwandiika no submitting eri omukubiriza wa Parliament. Bannange, lwaki mulowoozesa abantu nti Parliament yabitiibwa nnyo? Lwaki mulowoozesa abantu nti Parliament atayise mu kliki yammwe tasobola kugibeeramu n'akiikirira abantu ate n'atuusa service delivery wansi? Okumanya ba Honorable Seggona, ba Honorable Semujunganda ebintu bakyabira bisandali munansonyiwa ensi wano weeri. Okuva mu myaka gya 1986 Muzeeyi Museveni lwe yakwata obuyinza bw'eggwanga okutuuka n'olwaleero tujjeko emyaka 8 mu politics we Uganda from 1986 paka emyaka 8 okuva kati we gikoma emabega. Ani yali amanyi nti ekigambo ghetto Mwami Museveni asobola okukyogera? Ani yali amanyi nti ekigambo ghetto abakulu mu security basobola okukirecognizinga? Ani yali amanyi nti abavubuka youth basobola okuba recognizinga from 1986 up to date? Ani yali amanyi? Ensi ekyuse.
olwaleero campaign za mwami Museveni zonna zisaba ekintu eki ghetto bululu. Okimanyi mwami Museveni takyasaba bakadde bululu, obululu abusaba baana ba ghetto. Okimanyi mwami Museveni takyateeka maanyi mu projects z'abakadde n'abakulu banne, amaanyi agateeka mu ghetto structures. Buli kyayiya afuba okulaba nga kigwa mu doketi y'abavubuka, kigwa mu doketi y'aba ghetto. But can those people explain ekigambo ghetto? Bamanyi amakulu g'abavubuka, bamanyi amakulu ga ghetto. Tusale tuve Uganda tulekereko mu Burkina Faso. Omuvubuka Ibrahim Traore bwe yakwata eggwanga erya Burkina Faso ya making sure nti buli kimu akitunuliza mu generation eriwo. Omwangu yantegedde dda akyali mu 1980s tannantegeera. Okuvira ddala ku operatives ba government ya Burkina Faso togenda kusanga mu driver avuga minister nga wa myaka 65. Mu government ya Ibrahim Traore togenda kusanga mu kozi mu office nga savinzemu emyaka 5. Mu government ya Ibrahim Traore ya Burkina Faso togenda kusanga mirimo nga giweebwa bagwira. Emirimo egy'okuvuga bigrade ebikola amakubo gaffe biweebwa bavubuka bano bajjowero myaka 20 myaka 30. Lwaki? Yategeera generation gyalimu. As a generational leader yamanya alina kutambula n'aba Gen Zs. Ebiseera bisinga ba Gen Z tembamanyi. Ba Gen Z be babaana abazaalibwa okuva mu mwaka gwa 2000 mpaka n'olwaleero. Bwe tu extendinga tugendera ddala okugenda ku 1990 ne tujjira ddala mpaka mu 2025. Abo be ba Gen Z. Olwaleero kubagamba ghetto structure engeri gye bakinnyonnyolamu olwaleero bonna bagamba nti ghetto tulikola nnyo tubajje mu ghetto. Bw'owulira enjiri yaabwe okumanya bano osobola okubeera mu generation nga ne generation gy'olagamu togikola ki togimanyi. Olwaleero abakulu mu NRM mu security bajje noddamulira n'abalala bo bagamba bakola kubanga bajja abaana bano mu ghetto. But abo abali mu generation ya ghetto, abali mu generation yemu era balina cause ya ghetto, core values za ghetto ezibakuziza ezibaleze ne zibafuula ab'amaanyi, bo bakugamba nti tetukolerera kuva mu ghetto, tukola kufuula ghetto ekifo ekirungi ekyokukola ki ekyokubeeramu. I think enjawulo weeri bano abakulu mu myaka mu generation zaabwe za 1980 n'okweyongerayo bo bagamba bakola n'amaanyi kujja baana bano mu ghetto. They are working hard to get out of them mu ghetto. Naye bano abazaaliddwa mu ghetto bakugamba they are working hard to make the ghetto a better place to live. Bakola kulaba nga ghetto zifuuka kifo ky'amakulu era kifo ekyeyagaza okubeeramu. When you visit other countries ezina ghetto, you will find that bag youth, ghetto youths, jebali, they are living in better life. Government zaayo tezikola kubajja mu ghetto, zikola kulaakulanya ghetto. Twagala okulabako ku ghetto ekatwe nga enkuba bw'etonnya si bisooto, nga mu ghetto ekatwe mulimu chorus. To make it a better place to live, tulabe ghetto ebweyogerere, ekireka, ekamoocha, emakindi, aluwa, etirinyi, nga ghetto ezo zonna zirimu amataala ku street.
which means nti ghetto eyaka tewali agenda kuyita mu ghetto kiro bamujjeko akasimu kubanga streets zikola ki zaaka. They are making a ghetto a better place to live, not to destroy the ghetto okujjayo abo abaliyo. Bw'ogamba nti okola kujja bali mu ghetto bajja mu ghetto oyagala kuzimbawo ki ekitali ghetto? Byo bye mulaba abaana bali mu ghetto omuliro gwakutte ne bakubawo ebibaati ne basitulawo ki ekizimbo bataddewo ababadde babeerawo. Balwana n'ekye batasobola kunnyonnyola ate era balwana n'ekye batasobola kumalako nakyo. So ab'ebitiibwa mutusonyiwe, generations zikyuka. You above 40 okyakayana n'omwana w'emyaka 2 mwegi. Omwana w'emyaka 25 mu generation y'olwaleero alowoleza wala okusinga omusajja w'emyaka 7 mwegi mu generation ekadde. Omulembe gwe tulimu gwa teknologiya guno gwe mulembe gwe tukyayinamu abantu aba generations enkadde nga ba Honorable Sseggona abalowooza nti omuntu okukwata microphone n'ayimba abeera ani pereki abeera ekyo kyamuyise naye nga yeerabidde nti omugenzi Eri Wamala contribution gye yali atadde ku ggwanga Uganda ye nga lawyer tagiteekanga mu constituency ye, nga yeerabidde nti omugenzi Fire Bongole Lutaaya contribution gye yateeka ku ggwanga Uganda through microphone tagiteekanga mu constituency ye. Singa Honorable Sseggona bamukuba akalulu ne bamujja mu parliament, Busiro ki kyesobola okujjukira ku Medadi Sseggona? But Eri Wamala muyimbi, yali muyimbi olwaleero Uganda n'ensi yonna eyina ekyokumujjukirako. Kati .com ne analogo biri kulwanagana, nenga analogo erwanagana ne .com gyetasobola kukola ki kuwangula. Ndi bwe tugenda mu nnyimba za Lucky Dube teyali politician nakuyimbira oluyimba nga prisoner global ensi yonna nemutegeera ne message ye neeyitawo. Sseggona statement gye yali akoze nesala East Africa mu political career ye. Sseggona statement ya politics gye yali akoze nesala East Africa ng'olwaleero esobola okujjukirwa. Kyemugamba Lucky Dube eyakwatanga omuzindaalo yali musiru, yali mubi, teyagatta ku ggwanga lye, talina kyazimbye ku nsi. Ab'ebitiibwa omulembe gwakyuka. Okimanyi nedda okumanya emirembe bano abasajja tugibajjukize, edda tewaaliwo boogera bye twogera. Edda wasasulanga TV ne radio ate nazo ne zikuwa ebyokwogera, ze zikuwa bye baagala okubuuza ne bye baagala oddemu. Olwaleero .com ekyusizza bingi, digital world tosobola kuddamu kulaba TV ng'erimu olukyere. Ani akyasobola okugenda mu gundi mu dduuka n'agula TV zino ez'ekibuto ezirimu omukyere? Olwaleero ani akyasobola okugula TV z'ekibuto? Ne mulowooza mu stock zaggwayo, mu store zaggwayo zikyaliyo, n'olowooza waliwo akyasobola okugenda ogigula? Kuba ensi ya movinga. So n'olwekyo Honorable Sseggona, Honorable Kira, Mr. Kira akoze erinnya lineerabira nnyo. Mr. Kira yani Ssemujjunganda. Okumanya abasajja bano bajooga, ensi egenda kutuuka ebere face off ng'omuntu alina okwogera ekigambo nga bwe kiri.
nga teyekwekeredde simanya ndi munnamawulire simanya ndi wa polisi simanya ndi jaji nga omulamuzi agenda kwogera ekigambo wano mu kkooti olunaku lumu n'abaamuwa omulimu beewuunye bagambe ono nga ate takulembeza professionalism mu mulimo gye nga professionalism tesobola kuwangula mazima nga amazima galwana ne gayisa professionalism y'omuntu. Honorable Ssemujju Nganda mukimanyi nti yagamba ye yajja kulwanisa Museveni bw'aliva mu ntebe nga naye ava ku bantu b'ekira. Nimwe bano abasajja beemanyi ate bano abasajja beetegeera. Honorable Ssemujju Nganda ssebo yagamba Museveni bw'aliva mbuyinza naye aliva ku bantu b'ekira aliva amaze okutuukiriza omulimu gwe ogw'okuggyako nakyemalira. Aliva amaze okukola omulimu gwe ogw'okuggyako nakyemalira atya. Mwami Museveni bw'amala okutegeera nti Ssemujju Nganda olivaako nvuddeko nti kati kankuwe ssente nkugulirire nsigaleko nga nawe bw'obeerako nneme kuvaako oveeko kyemuliko. Otherwise tubaagaliza akalulu akalungi naye mbajjukiza ab'ebitiibwa nti emyoyo gy'abagenzi abasetinga palamenti mwe muliira enguzi singa nagyo gikomawo bwe giti nsuubira emyoyo egyo nga gyegigenda okutegula buli mmotoka ya mubaka alidde enguzi n'okufuulinga bannayuganda. Twaliraba accident wano nga zigoyagoya n'omupiira ne gufuuka oluwagi. Emyoyo gy'abagenzi abasetinga palamenti eyo gye mubeeramu ne gimala gikyusa obuufu ne gidda nga gijjidde mu zi akisidenti mu bubenje anti mutandika okutambuza ebigere emmotoka ne boda ne muzireka osobola okulaba omubaka bw'ava ku palamenti mpaka mukira ku bigere nga yeewala akisidenti anti akimanyi nti bulijjo azannyira bannayuganda ku mutwe ng'essimbi y'omuwa omusolo bw'agirya. Ne bumala bukeera ku makyanga emyoyo gy'abasetinga amateeka ge mwategoonyoledda gikomyewo okulaba amateeka ge zaateekateekera eggwanga n'ebiseera by'omu maaso eby'ensi eno nga mwabitabangula mwabitigiinyula dda. Olengera omubaka waatambula okutuuka ennyendo omukungwe ku bigere agenda mu maka ge olwo atya okulinnya takisi akimanyi omwoyo gwa akisidenti gw'abagenzi gujja gugenda mutugumbula. Olyoka okulaba omusajja takyasobola kugenda Ntebe embwa tekyakamwa nga atambuza bigere mpola mpola wuyo Namasuubaza nagenda Seguku mpaka Ntebe talinnya takisi tavuga mmotoka ye talinnya boda tavuga gaali ati accident y'emyoyo gy'abagenzi egyakomyewo. So we rather applaud artists, comedians, activists, farmers and bani abalala abantu ba bulijjo mu parliament tumala ga uploadinga yabo ne tu downloadinga yo ab'ebitiibwa tekigasa kubana download speed mu babaka ba parliament nga nene nga upload speed mu megabytes ntono. And after downloading you tetulina kubateeka ku drives zaffe tulina okuba recyclinga mu bini. Yes, huyinza kuba some files zijja ne viruses tuyinza okudownloadinga omubaka mu parliament ne tumutereka ku drive yaffe nga banansi ate n'afuuka virus natandika okulya betwapulodinze oba byetuteekateeka okuapulodinga. Tuyinza okujja omubaka mu palamenti natwonoonera Honorable Nkerettanyi Kironde Junior abadde alina okuddayo n'amugamba palamenti eyo giraba bw'oba togenda kulyanguza oyinza obutamalaako kkiriza abasajja abo kye banaakugamba olwo tandika okusiiga virus mu bitugenda okuapulodinga. Omugezi bwe tumala okudownloadinga obutasiiga kiwuka files z'osanzeewo eziri ready to be uploaded
katu recycling mu dustbin, otherwise tusinkane mu bilala bingi. Mweraba.